omanyi waliwo mu Uganda wano abantu abacelebrating mediocrity omuntu n'akolayo akantu katonde bakazimbulukusa kati ne bagira bati ennaku zino omutusobera mulimu abayita abagagga naye nga bakutukubira kerere nga tebalina leke balina tuba tuli awo nga wajja meya Lukwago eyo mbwa Lukwago ya family nga aina bakikozesa ekyo ekisajja nabageza ku nkoko enkoko waliwo akakweke bayita akanyolo kabiiko tugitutimibwe tuti nekakubakere misa kitawa Lukwago yali mwavu mwolo Lukwago yabajjeeyo ne family ya nnyina nabo nga bukopi naye kisekoko kinene kikube kibiika ekiddene naye nga tekikuba kerere kano kankayiseewo ako nkageraageranya n'abantu abawaana omusajja gwe bayita hamu n'akasaawe kaake nakivuga yakoze akantuntu kalinga akatenisi abbi ekisaawe kyaffe akitutte ettaka lyaffe War Memorial Stadium agitutte bali eyo buli nnaku bali mu mitimbagano akoze ebyafaayo bali eyo balumba Lukwago neyo munannumba kufaanana mutya sibijamuwana ng'ekisaawe yabakidde mukubembu eyo Lukwago naye muntu Lukwago muntu yanyaga kinyake kale anti kyali kya nnyina kyali kya nnyina anti tategeera we memorial kitegeeza an antiquity must remain as it is. Ham has never bought to that room. It will remain as in a chivu. Kakomba ne besi yama amade Lukwago komba besi ya Lukwago komba besi ya to tell you how stupid Lukwago is. Lukwago komba besi ya amade Lukwago komba besi ji ajja kutwala mu kooti antwale mu kube mu maliwo Lukwago meya ajja kutwala is stupid embwe nga omanyi family ziringa mbizi kati mu family ya